nali mukomera omwo nenekwata Mukama Katonda simanyi lwaki buli musibe gwe basiba afuna Katonda. Nafuna Katonda nalokoka mukomera mubanga namalayo nenfuka ne pastor ekyandokosa nga mpulira sina gosa kabira kizibu saawe ezo pozi Mukama yekka ngolinga agenda okufa era obufudde esala yange erijjuka nalikoze church esala yange nsaba kale nyene netuyimbe nyimba za fangoni nenyimba za alien skin zemanyi nenyimba za Mukama zemanyi nengata muko byekiyaye byanga badali bada nenkube sala mu luyayi esine teganga bali pastor okumamirira asaba mu kiro ekikeso olwokusatu mu mafuta ag'amaanyi mu mwoyo gw'amaanyi mukowola mwoyo mutuukirivu tomanyi mwana jjuli mwana ndika amafuta nga simanyi wategeda mukomera nti ndika amafuta kubanga nateesa abasibe obeera mukomera nosuka nosirika neweerowoozako ng'omuntu noga Mukama naki ekiddako taata nagamba endiga zange esaawa ezo zaali mukomera kubanga bansiba n'abantu ab'enjawulo nasituka ne ŋŋamba kati mwe bammene tugenda kumamirira bammene nebagamba kitukomere nebagamba bammene before kusibiriza nebagamba ngenda kukola church. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Ali mukaduukulu ka poliisi kabalagala nga ndibuyanga bwiya kubanga obeera ali eri wobeera ng'oli mukomera weegomba omulalu alya ku street yaman ng'oli mukomera kubanga moment yennyini tobaako n'ekimu kyotakwesalirawo polisi osobola okwesalirawo ng'ogenze bugenzi mu ttooyi ng'oli munda mu seero ogenda mu ttooyi ye only right gy'olina ziri munda tuba tulina ebisenge bibeera bibiri nze we nali ebisenge byali bibiri naye nga ekisenge kisembayo sayiriza eri ewali ttooyi naye nga y'amazzi twalinamu taapu munda nga siri ebintu byogenda okusibira mu poliisi gw'endejje nakusibira mu poliisi obwenjawulo naye kasa kusibira ku main poliisi ka poliisi nene katwe kabalagala omanya nti no mwe bakusibidde muli mu ttooyi mulimu n'amazzi naye bakusibira mu seero zino endala buno nosula mu poliisi omanya mwenasanga baketi yekolanga we mufuka ate nga yetooyi ate ngeri yonyini byemusulaawo ebyo bebayita bidoli nga kisolo nyini muli awo kati nga munnammwe agenda okufuka bw'ati n'afuka mu kiri mugamba ate singa tafuse singa birese bulesi kubanga addamu n'asaanuula kiri ekiri muli munda nekifuka problem. So nze we nali twalina amazzi nga tunaaba tusiimuula tobanga fine n'okusenya musenya akasa ofuna access ku toothbrush kati nga toothbrush muzejja ogigula otuma omukazi abatera cyayi ku makya abaisiye emmere kawungeezi osobola mutuma oba n'omuntu aza okulaba kasa ssente era mukomera mu RP avaayo nga mugagga nnyo olwensonga ssente zibeeramu nga nnyingi kasa ofuna ssente RP yaliwa RP ye muntu abeera mukomera abamuyita responsible person. RP ye muntu oyo yabanga ng'olaba class monitor oba head prefect masomero yayambako poliisi ogimanyisa tuli abantu 10 Sudaani mulwadde teyalidde emmere oba tubulamu kino bwe kiti oba twagalayo ku mazzi. So RP sente gyazijja kibala era mukomera gwe yali mutulaba neeno oba ogenze ku poliisi okulaba ng'omusibe genda nga mukone ku ssente oba 15 oba mutwalo ssente ezimuyambako nti mu tayimu eri ey'ekiro oluusi mutuuka nga mwagala kufunayo ku byokulya osobolayo ku mazzi ssente zikuyamba ezo nti babakkiriza ottuma omuntu
agenda ebweru abaleetere ebintu ebisobola okubayambako mu ddoozi kalinga sabbuuni w'okunaaba sabbuuni w'okukozesa bokisa vesti gundi ebintu ebiri ebyenjawulo so akasente ako kabaawo naye oba oyingira mu kkomera olina obamu n'akasente aka rp k'omuwa ofune obuddamu obufune ka space mu kkomera mwe bw'oyingidde kyemanyi ne luzireyo gyebiri era ng'oyingidde mu kkomera for the first time obamu ne ku ssente tebakuyisa ng'omuntu alina ssente obamu ne ku ssente osula mu vip okusinga omuntu osula eri kumpi ne toyi vip ono rp wabeera obuleesu obubraketi piro ezibaamu mubaamu n'obufalisofaliso awo kisinziira obufalisofaliso bwe buno obulanketi obukaddekadde piro zezino amazzi onagula amazzi ne gaggwamu n'ogenda mu taapu wali ekipa n'okijjuza amazzi n'okisiba n'okisa mu kasonda ekola nga piro kosa omutwe n'okyuka bwoti ng'oli ku kicupa eky'amazzi nga oligumite era bakaba oti n'okoda n'odda bwoti n'olowooza kubanga mu kkomera tebaka kino kinnamwandu oba kino ekyabafumbo tebaka bino byakwegaziya tebiriyo mu kkomera olina okwebaka nga yowumbyeko bwoti amagulu okoze bwoti oba si ekyo nebaka bwoti kagongo kagongo gundi kaizi webale nnyo era ne mu kkomera nino mu sseero era mwena mwebaka kagongo bwe kati kubanga olinza okumbeera bangi mwepanga bwepanzi bwe muti ate nga ttono mwepanga bwepanzi bwe muti nebyepanga bwe bati ne wakati ne beepangawo n'eri sayizi okutooyi otali vip nayo ne beepanga kyekimu abazereeti ebyo saawa 8-9 eyo muyingira tooyi olina ssente tusobola ozuukusa omuntu awo atalinamu ssente n'omugagga wenyiga ennyo osewo omugagga kibooleshera kwadde ku ssente so terina kwebaka nebaka ya kinnamalaaya muli mu kkomera mukuba temuli mu kuyima era kale nze nga we nali omupya nalengera abaniga nga bebasiba emikono bakitadde eno mu mpale nengamba ekituli ki nembuuza rp ku makya nemugamba ekituli ki nalengamba olwo nno nga ali mu kwerooterera abo tali mu kukola ka sekisi naddala mu mbeera kyobala mu kkomera tolina kuyima temuyima kiveeko vuga fayiro yo ngaokimanyi oli mu kkomera teri yakwegatta era nolowooza mu byokwegatta egyo emize gy'owulira emibi so olina okuba nga okkiriza n'ogamba kati fayiro gyenvuga ya busibu ensonga ki eyakusibya ensonga eyansibya gwe musango guno kooti gwe yakutte n'esula mu kasero guno gwa computer misuse act cap 96 era nogumanya ngumanyi ng'olina essimu yo osobola nonya constitution ya uganda nononya emisango nonya computer misuse act cap 96 nalinako emisango 3 zijukirako cyber harassment hate speech n'omulala gwaliko emisango 3 yajjanvunanibwa tekwaliko defamation defamation something like that gyemisango egyansibya ne banteekayo nembeerayo bankola lwa 6 ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa 10 February nembeerayo okuva nga 28 balamu wiiki eyo 28 February nga 1 2 3 wayingira 28 February wali omalako Feb noyingira 1 2 3 4 nalina kumenya kuzomeza nga 5 navayo kuzomeza navayo nga 4 tunakusiba nnyo navaayo nga 4 namalayo ebiro byali 4 mu kkomera omwo naye ebiro ebyo 4 gwaliga ng'omwaka mulamba mu biro 4 namala mu kkomera nga ndi ku sseero sigenze luzira sigenze kitalya sigenze wadde kabalima sigenze wala nga ndi awo namalamu ebiro byo naye ebiro 4 ebyo byalinganga mwaka kubanga ekisinga obunene mu kkomera bwe budde obutakya obudde tebukya my god mwebaka n'otuula ne weebaka n'okyuka kati olwo bakutte toyinaamu kajaketi toyinaamu kaki ogenda kwebaka weefunye bwoti jjukira obudde nga bukya empe weefuuwa amagulu mu kkomera
stocks oba ofunye omukisa n'engera nazo olwezi bazikwambuddemu awo oba ofunye omukisa ne jacket gy'okola n'ogissa ku magulu n'osobola okufuna otulo ate mu kkomera otulo tujja ku makya kyokka ate ku makya baba bazuukusa kubayita baba bagamba genda ku paleedi oba osolamu otulo oba osobola omuntu okuyita kati eva owebaka okugumuka obeera bwotyo era nze mulimu akaseera bwentuuka odde navayo mu kkomera nga ndinzekka nga nsiriseemuko nempulira oli nga agula ekijji kinzijukije ekabalagala wali eringa ofuna entiisa ey'ekijji ekyo kubanga bakigulanga mwene mwekanga muti kweba bakigulanga mwalina okuyimiriranga mulabe baleesaani oba seekyo okubayita ne mugusala ne mudda munda nokakana olunaku olwasinga okuyiga nga ndi mu kkomera awo lwali lunaku lwakusatu nga Monday Tuesday olwokusatu musire munnange yajja naŋŋamba era agenze kola statement nga musiraani mwana ate leero bikambwe nimugamba bitya abantu bo leero kireka bigaana kubanga byempuliddeko birala ngawulidde bibyo bannange zaali ssaawa 5 ezekiro nakuba nabuuza omusirikale nemugamba afande kiti kitya nagamba ssaawa 5 yaŋŋamba ekintu ekyo ng'akomyewo mu sseero tomanyi yaŋŋamba ekigambo ekyo nti mu Sudan mwana kirabika tuli wano kubanga byempuliddeko eriwo bikambwe juli nasirika nenkola bwe nemugamba oŋŋambye byaki nemugamba oŋŋambye byaki yaŋŋamba nina okugamba mwana lasita nakaaba nasituka we nali neŋŋenda nentambula mwizo wandako gye ŋŋenda nenga gye ŋŋenda wakoma nenkomawo abaniga bo ne bantunuulira bati nebaga mu Sudaani bannange nebaga bannange olwo bayingizza abasibe abalala bavuba Kampala Road balinga 7 mukola temuli space newano otusubira abantu nga 10 tujjaawo ya kano katono nnyo kolanga katono ne tujjaawo ate buli omu naba comfortable ne waali ekitegeeza bwe bafulumya omuntu temugamba kasitona agenze tusooke tunafuna space dakiika 2 baleeta kubanga ze bange namalayo bayita abakesisi emirundi ginamalayo abakesisi bati bano be bakwata andi babakkirizanga nti poliisi basobola okusulawo kakiita batwala babasuzangawo nga bangi bajjanga 15 20 kati abo bona bajjanga tubasuzanga eri mu kirasha mutoyi VIP eno yabakungu oba une ku ssente ng'osola ng'oteeka waneeno ssente 2,000 oba olinamu 10 oba olinamu 3 mukomera ssente zonna zisulaawo bbanga ki paka lasiti obeerawo kasa otagalamuko mu kafo kwewadde munoddanga munna akagize just ekyo kyasinziiranga ku bantu order ezanga mu kkomera nti nze musore nanavangawo nenkumu nensangawo ekifo kyange olw'ensonga nti nze nali RP ng'oli omusibe wange agenze ate nze nali wanjawulo nti nalinako erinnya nga nfulu nga nvudde eno ebweru nga bagamba nti mu Sudaani tukumanyi gwe mu Sudaani olikyaliwa tukumanyi ABCD ne bandeka ne ekitiibwa ekyo kibampamu ko nga baba abasibe bannange nentambuza mu mbeera y'obusibe obwo bwentyo mpolampola nga ntambuza obusibe bwange naye mutambuza obusibe bwange nga mutambuza ne bannange kino kyo kibagamba oba olina omukisa ng'oli mukundaba nga olina gwe wasobya through social media wadde teeka bagamba nti balijjeewo badde enkusa bagenda mu butonde bakyatusiba nnyo nedda banne Juli bakyatusiba nnyo nze mukumpandiikira emisango gyange ku fayiro wali eri bandaga nti any organization nga ekola emirimu gino amanga muri Facebook, Twitter, TikTok, YouTube nga egwe avunaanyizibwako nti akawunti ziri mu mannya gange obuvunaanyizibwa kyenkanye n'omuntu ali mu katambi eyakoze malisi ku muntu akyegeera solo nga zikafulumidde ku mukutu gwo era kyova olaba mbagamba era kino kyo
oba okimanyi muno tosawo disclaimer ng'obadde okola interview ez'obusagwa okimanyi interview ezo okola n'abantu nga bamentioninga amannya g'abantu okola interview ezo nga abantu bamentioninga kampani z'abantu okola interview nga bamentioninga emirimu gy'abantu badde nkusaba ng'olaba interview zikukolera zikuba ku YouTube ku TikTok zikuba ka disclaimer kaseewo okuva n'olwaleero olengera interview eno ekitegeeza buno obudde omuntu owonera ku mbu webale nnyo imbu ekyo oba okola interview ng'olimu imbu nga kyakola ku Star TV nga kyakola programu y'olugambo era nagitumanga www.imbu.com ne Stickman mu Sudan era nga mba nkola ekintu kyonna ekyange kiriko imbu nga n'oba onaafa otya bajja gamba imbu tali sure nakyakola era badde nkusaba oba okyakola interview nga zirimu obusago sako disclaimer giseewo ejja kutaasa nnyo kubanga ze mu Sudan singa nasako disclaimer ku video ziba claiminga ezanviirako okubanga ngenda mu kkomera singa nawona nebezo nga salina disclaimer nti nenfuna obuzibu mu mbeera eyo nti gwali mukutu gwange ate n'akawere kwe bansomedde nga kituufu kankwata era nga sira wenkajjiramu era sina bwekyajjiramu era kyobalaba nsaba nnyo bannange mmwe ba victim tunafuka victim nze ndi victim wadde saamazeeyo eri naye akaseera ke namazeeko waneeno nayize nnyo nayize nti nekyaliwo osobola omuwa nogamba nti byamataka nogamba kayitire ku jjuli ono wenyini amamirire mu omukisa totogere kampuni yatuteeta kali ABCD bula kampuni eyo nefuna omukisa akode ku tteeka liringa bye libaddewo kubanga libadde kambwe olaba ddiini lwasava omusango omugo ogwa hate speech guliko miliyoni 10 n'emyaka emeka myaka 5 nange gwabaddeko ku fayiro ya emisango gumu ku misango 3 emyaka 10 mu komedi oba byonna kati gwe balamu nga ogenze ku fayiro ya byonna naliko emisango 3 ekitegeeza omusango gwe baggyeewo gwe guli ogubadde nti ne bw'obadde ng'otaddemu ka disclaimer babadde bakusiba ako ka disclaimer kakuyambako kiba ne TV zikakozesa ne radio nga kyazizaawo ebufuzi wadde etteeka libaddengawo era zadde nga zikakozesa ka disclaimer ako nga kyazizaawo ebufuzi wa disclaimer eraga gwe nga gwe omuntu nti gwenkyazizza byonna byowudde ku mukutu guneeno si byange nga nze omuntu oba guno omukutu wala bintu bya ssekinnoomu akyaziddwa ku mukutu guneeno gwe oba okyejjeemu nga naye oba baagala omuntu balina kunoonya muntu oyo gwogambye si byange era si bya mukutu guno oba si bya presenter ali ku mukutu guno kijja tuyamba nnyo kubanga abantu bangi akulinako obusungu naye nga yagana bugani okukuloopa mullo era abaana bangi ku TikTok neeno bangi alina emisango gy'abantu bangi nali ekabalagala fayire ziri ekabalagala ku misango gy'aba TikToker ba YouTuber miyitirivu era nga basinga okujja okundaba bafuna omukisa ne batabakwata bakwata kubanga wejja wali eri fayiro weeziri babanoonya naye ekyanzija mu kkomera nze kyemmanyi kyanzija mu kkomera era mbadde walo nga mbawulira nga bawogera nomukono gwe yanyigiriza emikwano nangamba mu Sudan tetulina mikwano tulina abantu betuwangala nabo mukwano gwo yeggwe ssente ne Katonda bali abantu abo tetulina mikwano tulina abantu batwetaaga webale nnyo mu kaseera ako ne mukwano gwo yeggwe Katonda ne ssente baba ofuna ekizibu kyonna osobola kuyita Katonda omala omuyita noga kusente namummeka senteko kati omala oteekayo akasente noga kakati juli tukoze tutya nkoze tukubanga mbuka mu mbeera eno so nali mu kkomera omwo neneekwata Mukama Katonda simanyi lwaki buli musibe gwe basiba afuna Katonda nafuna Katonda
nalokoka mukomera mu bbanga namalayo nenfuka ne pasita ekyandokosa nga mpulira sina gosala kabira kizibu essaawa ezo mpozi mukama yekka ng'olinga agenda okufa era oba ofudde mukomera oba ofudde abasibe bakolako malisi tebakolako malisi bandeka olw'ensonga nti nze stigman mu Sudan Sulaiti bandeka olw'erinnya lyange naye waliwo abe bakolako awo waliwo nange benakolako emikolo nga ndi RP mu bukulembeze bwange nali RP mu bukulembeze bwange nga yenza akulembera seero yonna ng'abasirikale beebuza era nga tufuluma netudda wansi awo ku paleedi abasibe munamino sala size RP kayayimirira n'abakulevuyeemu n'abasirikale nemunyuma n'abasirikale nemugamba mu Sudan tuwulire olina bameka mugamba afande tulimu abasibe 24 afande namu abalwadde 3 afande namu abalwadde namu abaana bakulya afande namu ono ayina empisa embi afande nkola bweti okay ani atuwa essaala RP mu Sudan nali maze okukola church mukomera yamaani nali maze okukola church mukomera nga bagita Kabanga Plain International Deliverance Church nga church yesumba emyoyo n'emitima gy'abaana bali mukomera abakooye n'abasowereddwa abalina ebiza ebyenjawulo nze mukomera Juli nali taata nali taata nti bakuwa RP ng'ofuuse muzadde olina okutwala webale nnyo olina oteekinga obuvunaanyizibwa mukomera omwo kubanga buli muntu munno alikirya tatano mwanjala takola ki nga sente zensolooza mu basibe bannange ate kawungeze enkwala nengulako ki ebyokulya paani migaati bundazi ABCD nga ffenna tulina okumeka sure tulidde ku makya ekikopo kya caayi tukinywa abantu babiri oba basatu just kufunako okukumira ku lubuto n'omugaati tose emwemu oba nguze paani kamukamu emwemu omugaati guno kale sirayisi sirayisi emu sirayisi buli omu emwemu otambuza obulamu n'otambuza obusibe olwo nemmala nenteeka wano RP w'embeera nengusala sabbuuni mpima mupime kati ogulayo sabbuuni mutwi weebale nnyo si muti tugula 2,000 nenkasalamu kati n'omuganga gwenaaba oyingira genda onaabe onawo kunaaba sabbuuni muleete mukomyeyo RP bwabeera naye mukomera omwo ku bbanga enamalamu nabuuza abaniga bakizi tebanta kabaniga ne bagamba mu Sudan muno mukomera mulimu obufo bw'obeeramu ne bagaana okukutta nga balaba obayamba nga balaba omala kale kibanga nga lugero nti bw'otula ku masiga towanvuwa kitolina kwera kiro ebintu engero bwezityo ne mukomera muli kyalimu nti bw'obeera mukana akasonga webale nnyo obeera nnyo wane tovaawo kati lumu bantwala abasirikale tugenda waliwo madamu erimusenga how are you our new RP I'm okay madam let me hope everything is fine ngamba I don't know RP is the other RP who was inside has he told you how many days and how many months she has spent here nimugamba madam I don't know nimugamba I know but I wasn't so sure even I was so keen about it nangamba try to be keen about it and ask why because if you don't mind you will spend here more than a month nensirikekyo nensipirikinga mu mutima nenzira munda mukukomera nembuza basirikale nange owaayo omusirikale ngambye nti woba oli RP olwamu nnyo mukukomera biki nabangamba ye kalindako agamakomera kubanga mpulira amakomera bwe bakukwata ne bakutwala ku poliisi kati nga bwe bato omalawo 24 hours newenuka bakutwala mu kooti kati basobola okujja era mu kooti ne bakukomyawo ekabalagala nga fayire ekoze eki nga fayire bala batakoze eki tenaterera noddawo ku seero bakyakola okunoonyereza awo poliisi wekolera poliisi ki bondi ya poliisi wekolera kasa kooti ekomyawo nga tekumala okunoonyeza poliisi wekolera ki poliisi bondi awo kiviiramu kati mu Sudan nkomawo mu seero nali RP ate nga nsobola wano kumpi ne RP webakingamba n'abasibe bannange teyadda kyesimanyi oba bamuta oba yamalako
kati mwalimu abasibe baali babannansana ne babata baali bana balina ka space mwe baali beebaka ne babata ne ngamba bano we batadde noneho omusibe omulala yalina emisango egy'amaanyi yali amamiridde mukazi w'omusirikale baamukwata mu barracks nga bakumamirira mukazi wa musirikale na bulijjo akikolanga fena omusango gwali munene nga naffe tugutya mukomera batunyumiza nga mutugamba onagenda kikola atya yasulamu ekiro kimu enkeera ne bamuta nenga mukama Katonda ekitegeeza kana akafo kendi mu bituufu noba RP kikyamu sera kubera RP neba omusibe omulala gwe baali bamukola bya street ng'atambula idle yamulamu ennaku bbiri bamuta n'akulekawo nandekawo olwo essala yange erijjuka nayikoze kyaki essala yange ensaba kati mwe mutuuka mu kyaki bakuŋŋanya ne bakuba n'ettendo webale ne tuyimba ennyimba za fangoni nenyimba ennyimba za alien skin zemmanyi nenyimba neza mukamukano zemmanyi nengattamuko ebyekiyaaye byange badde bibada nenkuba essala mu luyaayi ensi neteganga bali pasiteri okumamirira kati nga tebabagambako nti muleekaana biki bafaana babalanga bagamba bafaana ate ejjuka n'ekiro ekoma liba disorganized toyinawo gamba musibe sirika nga gwoli wabweru jjukira munda batya okuyingiramu bafaana ate era bafaana bagulawo ekijja ekyo alapiga okkirizibwa okuyimirira mwena osala sayizi kuba muyinza okumwata webale nnyo mwena kakola ekijja ekisulo nga badde muyimire musalayo sayizi nga nze nzakalayimira nembera bwenti kati jjukira nasaba mu kiro ekikeesa olwokusatu mu mafuta ag'amaanyi mu mwoyo ogw'amaanyi mukowoola mwoyo mutuukirivu tomanyi mwana jjuli mwana nzera Profeta Asana Enoka musajja wa Katonda ali awo ku Mbaraka alinayo church yali yangamba dda ndiko okuyitibwa nga simanyi ndika amafuta nga simanyi wategera mukomera nti ndika amafuta kubanga nateesa abasibe twala abasibe makumi asatu mu bana abasibe baafuluma tusogera abasibe 15 nga gwosaba ne bafuluma gwe webale nesigala olwo ndi ku fiira yange eri bagamba nti alapi wendi n'akafo kano nyinza otuusa akafo kano kati alapi balina kubeeraawo nga alapi olina kuba kumpi n'ebundi n'omulyango wali fiiti wali kiriya wali kirin wali smart tulina kubeera mu biwunyawunya era kati nebaze ku polisi twabanga smart twakera nkumakya buli omu n'asituka ne mwera ekkomera lyonna nulyo nga yamusiimuula buli omu n'addamu neyeebaka awo we basibira mukunja nzijjukira atasera alina okuddayo n'agera polisi bondi omukunja atasera yaddayo emirundi ebiri OCCID yaŋŋambye mu Sudan oboze ebweru gamba mukunja atasera akomewo ye reporting ku fayiro ye jjukira fayiro batennaggwa ka polisi bondi bw'ogala okuddamu ku reporting fayiro esigala ekyatambula baddemu okujjuzaamu ebintu byonna nejyokumu kubanga olaga obedience oba obedient eribbo nojja bagamba ekituufu bye bagamba omuntu mulungi awamaaka akoze eki ayise ABCD Musudani sumulule sala nkulabaawo nsumule sala kama kanasema inakumanya Bikira Maria Jude nene zonne zisaba obeera mu kkomera nosika nosirika ne weerowooza ku ng'omuntu nogamba Mukama naki ekiddako taata era kiri kitya mamirire ntya nagamba endiga zange esaawa ezo zaali mu kkomera kubanga bansiba n'abantu ab'enjawulo ne mbagamba nasooka ne neebaka otobudde ku parade kiro olwo olowoozaamu RP akafo w'ensula banno bajja bagenda osabye esaala babatadde wooli nange nsirika bwenti mbeera awo ndowooza simanyi kyajja oba naliko ki nasituka ne ŋŋamba kati mwe bammene tugenda kumamirira bammene ne beewombeka ne bagamba kitukumamirira ne bagamba bammene before okuzibiriza bagamba ngenda kukola kyaki bagamba wa Rasta Kawaani jjukira mu kkomera kasologera ekintu nga laka ng'olinako erinnya ABCD bageza okukuwulira ate nalina mawulire abaali banzikirizaamu abaana abali abafiki Gaza mwalimu n'abafangoni abamu nga banzikirizaamu kubanga balagala ekigali kye basinga okuleeta babajjanga nnyo Kampala road eyo esanyisa ensambya mu Kirombe mu Sudaani nabagamba bannange ngenda kukola church nekkiriza gaana tugenda kuyimbanga ennyimba ne mbagamba ekiweebwayo kinaasinziiranga
watekawo n'akabbo nembaga ekinaawe kinasinziiranga nembaga bate kyaki yaffe kubanga olwensonga abantu batuboola olwensonga lwaki tuli mu kkomera abantu batuwagala abantu batuboola baga tulina emisango mingi ne mukama nsonga kituli wanene ne bagamba wera mukama mpadde omukisa n'enfuluma ebweru ngenda kukola kyaki yaffe ngenda kusooka paati abafuwa kipuleyini n'ekibanga nga ngenda kapaati kammwe mukyaki nga mufuuyiramu ekibanga kyobola kyaki yaffe bali bagiyita kabanga kabanga puleyini international device church omala nekirala ekiremesa lwaki bagituuma puleyini naye olwensonga ife abantu wala tuli babi nnyo ife abantu abafuuwa enjaaye abali amayirungi bebalaba nti tuli babi nnyo tulina kubeera mu makomera tuli babbi tulina kubeera mu makomera yefe abantu ogenagamu nno kyaki eno bwenaba nga ngikoze njagala ebe kyakulabirako eri kyaki endala nti ne bano bantu nabo badizavingibwa okuba nga mukama katonda kwaki abeetaaga kuba bayibuli etugamba nti yajja okulokola abo abakooye n'abasobereddwa so mwabo yeffe abantu abakooye webale nnyo ndi mu ssaala nga sinatandika ssaala naye njala bakyali bange nga yeffe abakooye mukama yalagizako okutegeeza ne ŋŋamba nti wenaba nkoze kyaki yaffe mwe bamene abali mukomera muneeno nti kobe ng'olya mayirungi sijja kugaana kulya mayirungi go ojja kujjoogayo naye nga ofuna ekigambo kya mukama katonda kubanga naawe alya mayirungi naawe wazaalibwa muntu wakolebwa muntu n'osindikibwa maama ne taata ne bakola ne bagamba tulekerawo ffe obutekkiriza amukuba tuli mu kkomera ne bagamba kati kyesona obusibe tubukola naye obusibe buggwa twali obusibe butaggwa yasi batadde wano eno mu mbeera ffe twerongoose tubeere baana balungi eri maaso ga mukama katonda ne bagamba essaawa zino eno mundaba katugenda kusaba essala ey'omutawana egendo se osigwa abafaani baffe ne ba ayi obaffe ne bakomplaina nti babulenga bawuguse nembaga tugenda kumamira bammeni tugenda kumansira amaloboozi ag'enjawulo tugenda kubaka ekiti kya mukama katonda tugenda kuvaana eno baana ba maama olwo ab'ennansa nammwe bali bakyaliyo nga bameka bali abana tebannafuluma olwo ndimu n'abakesisi ebaleese 15 bali eri muki eri mukirasha nze ne mu VIP ngono nyimiridde naye nga ddowoozi lyonna webale nnyo ebampulira n'ebweru bafane bampulira nembaga bammeni kyemmanyi tuyembe tukole mukama katonda mu mbeera yonna nemagamba kitaffe ali mu ggulu nyoyitiibwe obaka wabujje nuga mukama katonda gwalina amaanyi gwalina obuyinza gwe buli kimu gwasinga okutegeera abadini badda n'abadini badda abali wanene taata wagamba ewalibeera abantu 3 oba abana olibeera wakati waffe nemugaffe tusukanamu baaba kubanga teffe n'emisango tulina miitirivu tuli badini badda taata tugamba nti tulemereddwa tuzitowereddwa tuwulira tuli mu buyinike mukama katonda amaanyi matono tetumanyi kiddako tumanyi kiri wabwe kibatuluwoleza mukama katonda netulaba emitima gyaffe gyenyise tukkiriza abamu nti tuli wano naye tumanyi tugenda vaawo tutya naye okimanyi ogenda kukkiriza twala muntu buli muntu abeere waneeno naye buli muntu alina fayiro ye mukama katonda buli muntu avuga fayiro ye twala muntu aliko fayiro ki emwemu tuga mukama katonda boona amazeeyo tumazeeyo abanasiga tusigale abanagende tugende ebweru abanakasigalamu tusigalemu ne mukama abeera wankisa bulaadi mwana tokikola yes tubeere tuseeke ekisa kyo yamma ne mugamba nga bagamba abaana ba Isirayiri bateka mu nsi ensuubize ffe baani boogana okusa mu nsi ensuubize nga kituufu abantu bangi obafuula ab'enjawulo neffe baani boogana okukkiriza mu mutima gwo ogamba mukama katonda ntino baneeno bo kirebanso chansi yakubiri mukama tuwe chance y'okwerimu abo tuli bammeni tuli wantu tuvuga fayiro nkambo ne mukama katonda kyemmanyi bukimu kiggwa mu byonna tuli gumite tuli strongo tujja kuba nga tukusaba paka bona abasobezi ennaku lw'enkya okuba nga bafuluma mukama kasimaako naffe abakyaliwo tukyavuga fayiro mu byonna tubikusaba tuminya mukama waffe Yesu Kristo amiina bannange endulu neeraya katonda yabasaasira endulu yalaya Juli okimanyi mukama katonda awulira essaala yonna mu kaseera konna kogimugambiddemu mu biseera byonna ebigambo ki kasaba ng'omugaa ti mukama nkuyita walayi mukama namuyita Juli mukama yayanukula essaala yange mukama abaana baabata abaana balina emisanga giri ku kooti nga fayiro zigenze ku kooti fayiro y'abaana b'ennansana yakomawo nebagamba mmwe obujulizi tebumala tubatadde ku police bond Juli nga nze nkyali munda ogamba naye mukama nze yasabye kiki omusirikale aggulawo ekijji aŋŋamba RP muli bameka
mugamba afande tusigadde abiri ngamba mu Sudan obukulembeze bunga bunafu nnyo tulinamu n'amagye mugamba afande amagye gonna ngasabidde essaala va muno dde muno amagye gagenze afande essaala ngenda kugyongera kugifulumya afande amaanyi ga Mukama gagenda kunta mu Sudaani olunaku olwokusatu olwo nakyusa ekifo nova wali navaawo noba RP neŋŋamba ani ayagala ba RP nina yambula ba RP ku lwokusatu nenkyusa akafo nenzira ku mukono gwaki ogwa ddyo kawoyingira bwoti eno neeno nali ku mukono gwa kkono ogwa sitaani nenzira ku mukono gwa ddyo ogwa Mukama Katonda kubanga oyingira ekkomera lyeri obanga ayingidde eggulu webali eggulu bwe guti ogwekabalagala wagulaba bwe guti bw'oyingira obanga ali mu ggulu olwakubuka balekawo kati obanga ali mu ggulu nagambye wali maseti ng'abaana bali nebaka yaawo obanga ali mu ggulu gayene eri maaso eri wano no VIP mwolita bwoti mukirase gayene wano oba mu VIP otambula okola bwoti era RCC sabatatu nsonyiwe RCC nayiga nayize yansiba computer misuse ku misango wakusangawa polo we bakusiba basankira tewawulirako ku mvuvumu nti bampima bupimi nti no alo twagala mu Sudan tulina ddi twagala ojjo tukavalingire story bwe bampita mu tteeka eyo ne ŋŋenda ne bankabba ku Climax Makindye nga 28 ebankwatira era nze kumula sirina smartphone sira smartphone layini yange gye mumanya Airtel nagizizzaako era kweriwo nkubira essimu esaazi nonfuna ku alo naye ku watayo olovolova ku mutimbagano siriiko era siriiko nfuna bufunyaawo bantwala nkola statement mbeerayo nga begambye olwo nkyusizza akafo lwakusatu olwo ne munaku mmeka nnaku nnya kati nkyusizza akafo ninze kyemmanga olwo kyatonga nyimiriza dde emboozi eri nti baboosi omu Sudaani bitabuse si byangu taata oyinza okubaana eno n'akasanya akandeetedde olwo nzikiriza n'ebinnyo nkozeeki ebinnyo mbisenyezafuluma ebinnyo mbisenyeza olwo ne vesi yaŋŋamba ngenda kujooza ne bokisa njooze n'akamere nkozeeki ndidde yajja n'akatogo n'akamere ndidde olwo ndi kuwulinzi nzikiriza tuli mu kibozi ky'abasibe tukikuba abakuba akamatatu bali mukakuba akamatatu tebakatukkiriza akamatatu naye okugayazaamu mugatuma ne mugayazaamu kofa yono bwetambula baali awo olwo before genda ku parade zali saa 11:12 IO nga mpita olwokusatu Mwanga Davis Sudan mbaayo olwo amaanyi gapeddemu dda ndugu wange oli yaŋŋambidde ebiki ebintu nti mu Sudan tukyali wano ntuuka mu ofiisi lwomunamba tebaŋŋamba mu Sudan kiri kitya bagamba afande tokimuŋŋamba tolina vayibu ne vayibu yaki naze kenyi mwefala muli bandugu bange ali mugenda kummazaayo naye temuliyo mwana mafa temuliyo mwana naŋŋamba kati mu Sudan ono kyaliiwo ali mu video getwaga tumufunye tutya njukira omusango gunsibya bakozesa akawunti yange ali mu video si yenze naye ali mu video gwe baagala bakozesa akawunti yange balina funa nze kuguli omusanga nagaye muno any organization oba any owner of the account ovunanyizibwa kikyenkanyi mu mbeera eno era kyokola ekooti njebaza ku omusango ogwo kubanga yalabye nti obusungu bwali bungi tebabuyisa mutima mutuufu ndekusula mu kasero mbagamba sina gye ngenda mujja bafande simu abagiina sina ngenda bikola olwo nsirika bagamba parade olwo ba RP nakoze eki nabwejjeeko batuyita bafande bande bankomawo nsitama wansi bagamba wait mu Sudan nawe alisa fande what's wrong with the RP nebagamba afande from that and onwards I've changed I'm not the RP now this one is the RP no we want you as our RP you man you cut down Sudan you go there
Nogala afande jukira faira ku macha bagisomera baka Mwanga Davis RSA kasa basomanga RS kale jukira ogamba obwo nagenda ngambu yiga mpola we basomanga Mwanga Davis file still under inquiries kitegeza bachanonyerezaako RSA kitegeza state egezwa state wa government mukoti kati form kasagamanga 18 kitegeza okunafuna ki form 18 ya police bond kwa form 18 ngenda mbuyiga kumacha basi Mwanga Davis RSA nemanye court nezikiriza joke nakiriza na wanamida odo emimekiriza no kulia nginda kulia nzikiriza bisinda muzokola kwa file ya msudani wetu tuva ku parade egenda maaso nkwende ABC bula baso mafile ya Mwanga Davis Ozezisa 12 muvude ku parade tuchaliko OCCA dagamba have you finished with this one's issues nagamba IO wange nagamba bagamba afande I'm working on it because every time I want you come nagamba as afande OCCA you come you go with your IO in the office and finish up your things ngasimanyi we are finishing up what maybe before ogenda ku parade ngafanda antola ku parade bakubira manager wa 7 Hills manager waffe abayerengu jukira kola mu company abachala aberengu ndi muna mawulye waabwe abakola ebifaananyi ebyo ngoziri zitendera ku mutimbagano okumanyisa mu Uganda emirimu 7 Hills gyekola okulongoosa ekibuga n'abakyala abo bafuna nusu kakaaga baagala obongeza ku ssente bafuna nusu kakaaga olunaku omwezi nedda naawe olunaku bafuna nusu wiiki omwezi mulamba bafuna nusu kakaaga wiki bafuna nusu kakaaga sina wiki oba olunaku balamu sente bafuna sente ziri bafuna emitwalo 16 balamu sente oba mufuna emitwalo 16 balamu oba mufuna sente mmeka olunaku sinusulu 10 oba 2 emitwalo 16 balamu kawo olunaku abalina mathematics babeera mu 13 balamu kale gwe sente ezo omuntu kale ngafuna nusu kakaaga zebamuwa buli lunaku oba buli wiiki nga yere kubeeri balamu ndi bafuna emitwalo wakati 16 abeera enguudo awo omwezi tebatuuka emitwalo 20 bafuna 16 anti buli lunaku kitegeeza bakolera 14,500 nyiza kwambia ogenda kukyama munansasira munampabula naye basi bafuna sente ntini abakozi bulijjo manyi babongeza bali luli tano bisa something best webale nnyo tano bisatu edde osaleko emisoja eja NSSF ABCD bula abakozi abeera enguudo abo obale musente bafuna kati abo nno benkolamu so mu mbeera eyo Jennifer yavaawo tannabawongeza alaka Ididothe Kisaka eyaliwo president juga yaba contract bana abakozi bano bali basawulo bali bayayi nafika ba Paulo president agamba Idi yaliwo Ididothe Kisaka naba contract bayambeko KCCA okulongoosa enguudo lwensonga enguudo zino nyingi nesala malodi n'omulengere no akyali mukyafu lewo nabawedde bagenda mu waibo aba 7 News ngolenga Lukuli road oyo Lukuli road oyo nganyirira buziga 7 News yebikola ebyo nebino kubanga Panza City kati manager 7 News bamukubira essimu I am gamba you come at the police and we talk on issues of Mwanga Davis sawa neko kumina bitundu tugenda ku parade oluvuddeyo kati nga simanyi manager amugamba ki olwo ndi mu office budde bugenda banga bagenda kupa bond nga bagamba afande siri musiru mwana ezino budde buzibe tebagamba police bond ya kiro akawani mundekeze ki ekyo nakitadde nakiriza nakitadde nebake abanga bagenda kuwa bond mbandi awo omusajja ngawandika police bond ngabampita nyisensayininge ngono boy ngenya kuliko Mwanga Davis nendaga muntu yange nini namba yange nimba sayiningi sabanaye ngaddala nga police bond mwana gotomanyi nawulira kasiyenze nawulira nga mawulu gampambe nawulira nga nakaba nawulira nga sikiriza nengenda mu office ya OCCID nayogera emitira gya bondi nga butuufu bali ku bondi yange OCCID nakola stamp ye bwati nanyiga mwati
ninga bannange bantadde bagimpadde okyegedde wali wenakyusa ekifo nenga kuba RP nenkisa n'ekifo we nali kyandaga nti mu kkomera kibagamba kituufu nti bulimu obufo bw'olemeramu ne bagana okukutta ng'ogenda kubeerayo nga obufo obwo bwabeeramu abantu bazza emisango nga benavuga paka agenda mu kooti bwedda mukale akafa akaliwo omusajja oli era akutte bwe basala nga nomirya okw'omusirikale mu barracks akafa kumwe banteera bampita okumanya happiness yali y'amaanyi ne police bond form nagirekawo natuuka eno emakindi nga nanya form ngiramu police nannabuuza bakyali bange teeta obuzibu nagamba talina buzibu kasobola reportinga ekikulu kwezeeyo omuntu banawandika mu kapapula kalako nakona nti reportings ekyo nemba mukkakkamu olwo muvaayo nalongo bamugambye ku ssimu nti bamukoze eki bamutadde ku ssaawa emu kitundu bangamba nalongo yabavunavunaawo nalongo yali mukambwe era nalongo y'omu ku tebagenda kumpesa police bond yavaayo ngaensonga zonna asabudde ng'azoonoonyeenoonye kubanga aliwe yaŋŋambire ali skimu yali mu nteekateeka ejja kunziba ku poliisi je yalize kundabako nti muzanyize mulabako naye ngaenteekateeka eriwo ate ku pikipiki amazeeyo so mu mbeera yonena abantu bonna bali bagezaako kanebaza abantu mwena bagezaako mu Sudan naye bambi alien yali agezaako kujjayo I know nze mmanyi ng'olina omusibe kati tolaba nti mwe muba munda ate ffe tuba ku pressure abali ebweru ate mwe mutya ate anti ffe tuba twagala omuntu waffe nga tetusaba obudde tasulayo buli lunaku olukya tugamba tasulayo kati nga tetusaba baleme muvuga kati olunaku zigenda nze basi bamukunja nga tomanyi nga tubeera awo ku poliisi obudde ne buziba ne weetaala nodde eno tewali kikolebwa kumanya n'okola booti n'okola bino wabula twebaza Lukwago Elias Lukwago an advocate atuwa looya najja looya n'abiyingiramu awo era naye baatuwa bondi kiro nga tetukikkiriza kuba ffe twali tuteeseteese birala nnyo nga tukooye nange aba 7 years bakama bange bali bakkiriza no bakooye bagezaako buli kimu bosi waffe abike ku radio n'akuba essimu abike omundabire mugambe Judy Potential mutumidde by the way oyo yansikiriza nnyo mu mawulire actually ye muntu yasooka okumpa platform n'omukisa kukolera ku Tambi TV nga balala bonna bagaanye abike mwagala nnyo gyali ebidi waffe era namugamba yajja ku Mande ewa nnyo omubiri mwagala nnyo abike yagamba mu Sudaani abantu bonna kyolina okumanya benalengerako physically ku poliisi ne benawulirako kamega saakulengerako physically wala nga nakuwulirako kamega saakuwulirako naye nga wali mu fayiro ya mu Sudaani waliyo n'abantu abali eyo abasaba ne bagamba abasibe bonna bali mukama abataasi nga tamanyi buli muntu yenna ng'olina essala gye wassaako oba basabira mu Sudaani oba abasibe bonna bonna bali mu kkomera mu lumu ng'akikubalire akikumpeere kubanga obusibe si bwangu ye mukunya malayo bbanga kyawo ku poliisi yamalayo ennaku bbiri eno yafuna omukisa naye mukumalayo ennaku bbiri bakugirako ne bakutunoza mu bibundi eyo bundi ABCD eyo fayiro nayo ndala gwe tomanyi mukunja bagimutwala ne tukola bwe tuti bamujjako fingerprints byonna ne tukola tuti naye nga yali nnyonyi wano ng'agenda e London bamusibye avudde London ekyo nno era bamusibye avudde London kubanga bakuggyako ebintu ebyo bigenda paka mu Interpol kaza kuba kafaananyi fingerprints ABCD bigenda paka mu Interpol nti oba criminal obako n'emisango avudde London kubanga we yali agenda e London nze namuvuga paka ku airport nze nalwana nnyo bamutwala avudde London ewantu abo bali bantwalawo era nafuna omukisa ndooza nali ngenda gendawo enkeera kubanga abaana babatwalangawo bali mu fayiro kitabo ku kitabo bayita nga muvaawa tuva mu kafaananyi tuva mu kafaananyi naffe nga biikumu omuntu gwotala mu kafaananyi ne kinkumu oba ona togenda wa mu kooti kasi ogenda mu kafaananyi ne kinkumu oba ona togenda wa
omwami oyo gwe basindika looya bwe yajja bwe baali batwala omukonya mu kooti ng'ekkiriza kasita ogenda mu kafaananyi oba osigaza genda mu kooti nze nafuna omukisa saagenda mu kafaananyi nali kagenda mu nkeera ne banta ku lwokusatu so kibala nkugamba gwe ali mukundaba wanini saa zino oli mukumpuliza n'okundaba mbadde nkusaba woba olina omuntu ina gwe wanyiiza oba social media mukubire essimu mukoleka meeting omwetondere kubanga bino ebintu bya ddala ate biriyo wadde etteeka kooti yali kutte nerisa mu kasero bulaaza waliyo malicious information waliyo defamation kalebule oyo yakusibya kalebule nakwale kalebule yetako obujulizi bw'amaanyi naye ate ono ye si bujulizi n'akawunti yange ensibya kitegeeza byebimu bikyaliwo so nsaba RCC with due respect nzikiriza nga bayita ku mukutu gwange bakola ensobi ne bakunyiiza through my mukutu era nsaba kunsonyiwa nga mpita ku mikutu egy'enjawulo era nsaba kunsonyiira ddala era nsaba one time njafuneyo ka time nje mu ofiisi yo ku meeting nsaba kunsonyiwa nganze mu Sudaani nganze mu Sudan wa Stickman Sudan UG account gye bakozesa okuyisaako information etali clear eri naye era kino kyo kigende eri abantu mwenna poliisi nga tinayagala kukukwata era nsasira abantu social media kuno eno abagamba pulezidenti waffe yayiseewo yagenze tebategedde bwe yayise yakoze bwati eyo tiktok plaza eyo tiktok Julie bakaboye mukunkwata lwakuba akatabo kano obuddemu okunsanga nja kuwa akatabo ka Computer Misuse Act kusoma n'enteeka bankwatidde bakaboye baŋŋamba buli namba y'essimu gy'olengeraawo essimu ng'erisiivinga kuliko omuntu agikola ki yagiwandiisa era buli muntu gw'olengera ng'ali ku akawunti ali mu kukola ayita ku namba y'essimu n'akola akawunti oyo n'akola YouTube n'akola anything kale kabeeza ku YouTube okwo kabenga naye essimu yonna ng'ekozesa line mu ggwanga Uganda waneeno mu Uganda bakaboye balina access ekwata olw'ensonga buli kimu mu ggwanga Uganda kiri connected ku national ID keba ebbanka yo keba driving license yo keba certificate yo kabeera road wo keba ya LC kubenga ogula ttaka byonna endaga muntu kubenga ina passport ndaga muntu kati gwe ina passport toyina jonga muno government tesobola kukwata gwe ina passport ate nga bagamba nti basinza kundaga muntu nga bayita kuno yokola awo gye bagenda kuno yokola kibola bakwata omuntu ali mu ssimu eyo wadde account kebe ya Julie naze ogende kubakwata muntu kabanga musulani nze yawandiisa account ya Julie bajja kubuka Julie banoonyenze eyawandiisa bagambe twagala Julie kibola bangambye nti ng'olina omuntu yenna ng'ali ku account yo nga tomwesiga bulungi especially eya endaga muntu mugambe vaako genda mu kampuni y'amasimu mugambe vaako ku ndaga muntu yange nsigaleko n'abantu bemanyi benanoonya nga indicase bakoze emisango so no yokola eyo yegende yesinga okutusibya nti singa nange mu Sudaani endaga muntu yange kubasinzira okunkwata nti yali manya gange era mu ssimu yange so baddembe okukukwata nga baagadde okukukwata kale mbadde ne Stickman mu Sudaani anyumya bwino w'ekkomera nti kika ekiri eyo kitokota era nsaasiramu abagamba mbu osimanyi bwe mbeera ku ssomero mba mukomera nedda mukwanga ku ssomero weebikka ku ssomero oyogera ku ssomero olya kyoyagala wali mmere tugira ssaawa 11 so ekkomera ddalamu naye abantu abamu be basula mu kkomera bavayo ne bagamba mirungi nnyo abantu bakwaniriza naye ate amala kudda eno nagambe banna kiri kibadde no okwaniriza mu mbeera ki olaba abantu bagenda luziraawo
ogenda mu nakasente era nga wano wobeera olina okugula amalaazi otegeera kwonebaka okubanga wona obulamu weebuli mukomera kyekiri kyewagambye nti olina okubeera n'emikwano gye esatu Katonda ssente naawe kuba mukomera ssente zikuwa okuba ewalungi mukomera ssente zikuwa okulya emmere so olina okuba n'ebintu bisatu ti Katonda yoyo mukwano gwasooka igwe yogwe namba 1 fan w'obulamu obwo era gwe mukwano gwasooka ekira ssente kale mubeere bulungi mwera